Luganda Mukama yebazibwe mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ng'era ye ly'ekkubo n'amazima n'obulamu mugyebale mwenna abandaba mwebala banfollowinga abasubscribinga abalikinga ate nammwe abasharinga mukola omulimo gwa ttendo mu buweereza mwennyini era mwe muli tuli ku mulamu ogugamba nti magoba ki omuntu gajja mu mulimo gwonna gwakola wansi w'enjuba magoba ki omuntu gajja mu mulimo gwonna gwakola wansi w'enjuba kwe mulamwa kwe tuli era nga buli mulimo gwonna guliko empeera kubanga kye kitukozesa nga tuyina kye twagala okujjamu naye abaffe walokoka oba tonnaba kale katwogere ku ono eyalokoka nze nno ndi mulokole era nzikiriza nti Yesu we bulamu era ge mazuukira naye kati ndi mubazi era nze wano wenkolera mwana watu ne bakasitoma abanteekamu obwesigira abanesigira ddala naye kyenkola embaawo ze tubajjamu ebintu furnitures sideboards ebitanda buli mbeera yonna omuntu mwayagalira furniture mwatuzaawukana naye waliwo olubaawo olubalusingako enkizo kakati oli bwajjanga lwayagala naye nga nze mwana watu sirwe nina nze sigoba ssente mugamba lweyo lwennyini lwobadde onoonya naye teweerabira ndi mulokole era nimba awo mba ndi mulimba ddala byebimu ku bye tuleese okujjukiza abantu ba Mukama nti oyinza okuba wakkiriza Kristo n'omutima gwo n'oyatula n'akamwako naye ate laba ebikolwa by'omulimu gwo gwonna gw'okola wano wansi w'enjuba ne gukuviirako obuzibu obuteesanga mu erinnya lyo mu kitabo ky'abalamu ku lunaku lw'enkomerero Mukama n'omubuuza ye Mukama nawangayo ekimu ky'ekkumi nawangayo ekiweebwayo nakola bulungi byonna natambulira mu butuukirivu naye nga walimbiranga mulimo gwe wali okola tubeere bamazima mu buli mulimo gwonna omuntu mubuulire ekituufu nti kale wojjidde ng'ekyo ky'oyagala sikiinaawo kati naye nga bw'oli nti gwe kyekikuleese nga kyeweetaaga okuva gye ndi neesiga nga bonneesize ŋŋenda kukunoonyeza ekyo ky'oyagala ate nkikolere era osanyusibwe naye kibi nnyo omuntu omuwa ekintu ky'abadde ayagala n'afuna si ky'abadde yeetaaga n'omukyusizaamu mu nkola ennyangu y'okufuna amangu kubanga oba oliawo kiri kiba kiyingiza amangu kasente kangi nga kakuyisaawo nga toluddeewo nakubonaabona naye oba olimbye maaso ga Mukama Katonda jjukira oli mulokole gwe wanga omulimu gw'oliko gukalubiriza okweyongerayo mu maaso n'ebya Mukama mu Matayo 7 Chapter 7 verse 7 agambye nti musabe muliweebwa munoonye muliraba mweyanjule muligulirwawo nti osobola okukyusa omulimu bw'obanga gw'oliko gukuleeteddemu okukaluzibwa Mukama bwe tumusaba atuwulire era n'atuwa ng'okusaba kwaffe kuli kubanga tuba tumaze omweyanjulira nti nze munyenye omwana wo Mukama nkusaba ompe omulimu bwe guti ne bwe guti ogutandeetere kwemulugunya oba okoera mu nsawo z'abalala nga mbanyigiriza nze mbeere musanyufu sigenda kusekawo olwaleero nkoleddeko wano mu Bajiro era nga nzuukusize munyenye z'abo mu Bajiro bonna wobanga olina gy'oli weetereeze kale emunyenyeyo eyake obeere mwesigwa mu bulokole bwo oleme kubanga obwogerako bwogezi naye ng'ebikolwa byo ate buvumaganya bulokole bwe walondawo nga amazima okubeera ekyokulabirako abalala bakwegombe ebikolwa byaffe bano betwagala tulokole betwagala balokoke kubanga Mukama yalokola tuyina kubanga balabira ku ffe abakkiriza edda olwo nno we tuba ab'amazima n'abeesigwa nabo bagenda kulokoka tokolera kitali kya butuukirivu mu bulokozi kubanga ogenda kuba olina bangi bogalidde ebweru obalemese okuyingira munda webale nnyo webalire ddala Mukama abankuumire era abansasisize abakole bulungi Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu munyenye yaka yakuzuukusa eyo eyake